ntuuka abamaze okunkuba nga tuzzeeyo tuvudde Koboko eno boda ya Sudaani kuba n'Emmoyo yali boda ya Sudaani naye ate eno ey'Emmoyo eno ye boda eyingira Sudaani eno ate eno ey'e Koboko oyita Koboko nodda Ekeri nodda bayitawo Olabba era ndowooza kati bakyayitawo Olabba kati faawo gye twali eyo nga n'eno boda n'eno boda naye ng'ate amagye tulina matono matono nnyo kati twaliko ibiri Ekoyi Sikoyi kati twabeerayo nnyo ebbanga ddene era nze nali kuba nze ffe twali ku boda ffe twali wano ate wano naye boda naye wano wa Mustapha adirisi Ekeri era gye yali alina ekiyumba eyo kiringa kyamaduuka omusajja oba yali minisita mulembe gwa Amini naye nga kiri mu ttale era abaana baali bagamba bakisimemu kaabuyonjo beyamba omwo ekola kyatuli waggulu wakiwali ekiga ati kati ffe twalima ssebo twalima emmere twalima kasooli kuba twali kwesa emmere tuwaddeko tetulima kasooli mu difensi ne tumulya twalwayo nnyo twamalayo emyaka ebiri twalwayo kakati tudde Emmoyo ku balakisi yaffe kati okuddaawo ate tuddamu iriba pirika emmere yakunona bunoni era ne twaba eri nga banona nnone ate babawaako buwi kati tuddamu ate Ekoyi eyange ate tutandika mobayiro ffe mobayiro yaffe yalunanga emmere nga temugenda mwekka basiginola banno baakolanga empuliziganya 28 eya Fande Jet kikosi kya bulinzi yali nga Bibia yo nga yo kati nga ffe tuveene Emmoyo walinga waawo akabuliji akaawula abakyoli n'abamadi kati mu bakyoli bano tebatemangamu nti bakyoli naye nti babala atyaka kale atyaka yonna eno yonna Bibia yonna ebalibwa mu atyaka kale waliwo akaggaawo twawulira naye ate n'aduyo oyo yali musiru ezo bade baali batendeke naye baali baki bamaffe bwe twava wadde bo baali batendeke naye baali basiru kubaffe tuva Emmoyo bwe tuti ne tutuuka wali ku Mwala Lulopi nga tulinnya ekidyeri kyaffe n'emmotoka zaffe bbiri oba Koyi emu kati nga tulinnya emmotoka eyo yonna ttale biteete mpozi emiyembe njo nga gibala kukuba nga gikola ki akayumba akamu kasanga mu mayiro nga 2 oba 3 oba 3 bwe buti nga famire ebeera wamu kati nga ffe ekikwate kyaffe tutandikira awo awaawula abakyoli n'abaki n'abamadi ne tutambula mu kutambula tujye tugwa atyaka waliwo mayiro eziwerabwerako kati bano abavudde Bibia bayinza otusookawo oba ffe basooka bo nga bo umwe ekyamwe kyakukanyaga buki bukanyazi abaana batwalisa ne bakanyaga emmulu neva kwa ipoti wano nedda wano magazi zinywa waki wansi nakwatako bukwasifwa yakoye akali ate ffe bakamanya twalinanga obuzibu kubaffe twatuka ekiseera nga bakamanda baffe entalo baazitya siboogerera bya binyuko ya bituufu ti mu kuzitya okwabwe Kirama yateekawo embeera fono konyono koni yava Mulakwena ye kolimu yafubutuka kituufu ayi komandi yali yalakwena kati ate ne Lakwena yoza yagenda okumerukawo ng'avudde mu bano bakirama Bajuma Olisaba kali nti balina amagye gaabwe bo nga bo kali nga bwe mukuba bano ate wewe ate bale babakubye ate bwe mukwatamu oli ng'ate akugamba ndi waagundi kali nga naffe bayinfoma ffe baketaketa bambe gaabwe naye nga era sse nnyo kwaffe eri twatuka engulu twatuka ekiseera ne tujuya ate n'obuyeekera ate nga nabwo bubi tewali okulya kwayo era nti abamu oyinza okubagamba nti abasirikale mutandika muti okwefumbira nga te mulina pakuba nejjokooni lyatuuka ne libeerawo ne limala ne livaawo kale ejjokooni ne lisigala nga ali abano beedikoota Koyi nga abasirikale mutandise okwefumbira ate kakati nga muyinza okuba mukyafu abatali bayeekera eno naye abasirikale muli mu difensi adui n'akasuka motawo yagwa mu gudulya ekwajjuko yali mufumba misana bati ebiseera twali tuli mu gavumenti regular army kati we mwaka yonna mukola ki ekitajigiriza muntu
ate mu buyeekera twafumbanga kiro ate wano mufumba misana kuba kati bano abafumba ab'ebifuba ebinene abakulira akawunga kati abo ab'obulawo abo misadaka kakakola ki ate abantu basimba mota ku lusozi teri mbula gy'osimba mukako abadi akuba mota mu kiyiwa olusaliro babala ku paleedi wano kubanga nti emmere bwejja ekide kivuga pa eyakoze obwoda ne kopolo yodesa enswana nti emmere eyidde bulungi ntuufu kati bakwe ekoyi ebesooka oba bikoyi kituufu ekoyi ebakuma nayo ekoyi weesooka naye kyase erina okusooka bo bannakyekubira kakati abasajja bali batukuba mu mota mu kiyungu awo tuga nti aha kivuddeko kati nga tusalawo enkola emmere sena mmere naye nga mmere kati ebubi w'emmere bunene tampeko ezikuwaba 3 toliiko nti ono sajenti ono Palatuni Kamanda pozi bano Palatuni Kamanda paka OC bo baafunangamu kachansi akabongeza ekikopo eki naye nga ffenna private kopolo sajenti ani tampeko 3 zikola wiiki tampeko 3 ziba za ensaano ey'obuwunga obwakasoli nenayisi emu ey'ebijanjalo nenayisi era tejjula ate ne munayisi osangamu ebyafa era ebiseera bali bakoota mansi abasapulinga amagye mu byokulya bakola sere bagagawula kuba tosobola kuba bantu mmere ezo kirufu emmere twajjanga ku division era ffe twajjanga emmere kati mulina okugenda ku division emmere yakunona bunonyi tetulina helikopita ate mulina dabodiifu bbiri mulina okunona amasasi mulina okunona guruneeti ezo biki ebyo kati dabodiifu emu etikka ebyo ebyokulwanyisa kati isuzu eno yeyakawunga aye nayo mugibala akawunga mutikka kangi ensawo z'ebijanjalo nga tutikka 9 lyetteeka naye nga sena bijanjalo wabula kawuukumi ensawo 9 kati ate kuno okulya amaze kuliko ne biifu bisikuiti ebyo naye nga bibayamba nga mugenze ku mobayiro we bibayambira so se byakulero yeduwa lesoni twayita duwa lesoni yako mobayiro abagezi omusimbula nti tukwade bisikuiti obukebe 3 duration tebala ulako jiro ogenda kudda wafe mobayiro bitwakanyaganga okudda kyemukoze oba bimufukuziza mumaze okumufagia we mukomerawo ate oba wakadda dakikero gali kana problemu ewiiki ate message ejja ate yalabiseeko eno kati ate nga muddamu pirikapirika so mobile mobile kakati nze nkoma weeno kati ate ye ekoyi ne sikoyi naye nga ate ekoyi eno ey'omusajja oli wetwakwata abamu bwe tugamba odongo babamanyiza okuwulira obubi abatuwuliriza seyejjejje odongo naye ono simanyi oba akyaliyo odongo oyo yalina erinnya limu ye agamba yayitanga odongo lyoka atyagoya ddala naye ng'oluzungu alumanyi Angelo n'oluswayiri naye seyejjejje odongo kuba ate jjejje odongo ebyajja bitya oliya odongo agambye mbu ye yali Angelo odongo awo simanyi kati omwami era sekumukola nze mwennyini nze namuwamba lwakuba kyankola bubi buli lw'otuukawo owulirira ddala bubi wamuwamba ava ali muki yali mu gana agalutwa naye agalutwa gava mu gundi gava mu obote enole batuuse eri beetegese baali bangi n'omuwamba kuba sekuwamba kukuba kyasi kyanyooka mwanyooka twakubagana okuva ku ssaawa nga kuba twabaloweza ebbanga tubagwako naye tugenda obbanga tumanyi tubaguddeko kyavuga okuva ku ssaawa nga 3 nze ogenda omuteeka mu 5 zange nga maaso ku maaso wali awanise emundu gye mutunuzaamu wali nga ziringa mu ssaawa nga 8:30 omuwamba naye eddakiika ntono nga ye mukamaawo kyakabali yankola bubi nnyo yamukuwanga mukamaawo ate andi ye tumukuwamba wano yalina 18 baali bangi abasirikale bano kale tebali beesikooti bere tubakubye abasigaddewo ate bano abasigaddewo ate kati ono ye mukulu kati ate abo era basigale basirikale be kati ate afaana ekyakabaale kuba yali Palatuni Kamanda gamba wakyawuya ate jjukira
kati naawe nti gwe obukulu obubwo kuba naye platoon sergeant gwe obukulu obubwo owongoza platoon tubeera ku front tiyadde oba mugenze koyi mwetematemamu kati gwe platoon sergeant mukama oli platoon commander oba mugenze koyi ubundi osiwa koyi mukama oli na platoon esatu kati nze platoon yange yennyini mu kaseera ako yali mu target ye kali ate awanika kati nze nga mpulire oyagala ddi muyisaamu naye nga awanise ana nze nalabanga saali mutabufu wa mutwe tulwanye okuva ku makya paka saawa 11 ate sena saawa eyo tuludde nga tukubagana kuva Kampala mwatukuba mu Buyeekera neno mugenze mulwana abo bonna abantu abo bajjanga nga Kampala yawambibwa naye nga bwe batuuka bawamba buki mugenda mu basembula buki mugenda mu bakuba bukubi kale ate batuuka eri ng'ate baayo baana ba ku kitundu kale ate Obuyeekera babuze nabo batandika Obuyeekera so afuuka atya obulabe njagala tufunze kati okufuuka obulabe tumala okumuwamba wiikisi emu kubanga twabanga babakuba ekipindi awo bo bakama baffe tutamanya abaseera babateekamu munda awo babata kati bamuwa osiwasiko ate nze ndiwa ekoyi naye kati ate akaseera ako kaatuuka ekiseera omusirikale olwaddemu okutambula mu difensi wonna naye wadde oba okuba owookoma gwegwewuwo tekiriwo gandi ate lwaki gwe afande oyise wano gundi oba omusirikale saadu kati yafuuka ekira naye omwami oyo badensa baleke n'okumwogerako ennyo kubanga wemwogerako bwe ndi mpiyanga n'omutwe yakumisa ennyota zo ziri z'oyogerako nazifuna kuba ese yali azigaba naye yateekawo embeera naye nze kyannuma naye ennyota eba wa Mukama Katonda kubanga lanka za mirundi egyo lanka esinga obukulu ng'oli mulamu omufuta banalanga ne baali banga ye Meja General oba Kano baani oba Brigadier oba General kuba tulina ba field marshal nga kijja wali yafa ogambye bali bamuyita Odongo era sekumira erinnya lye ese Jejje Odongo Jejje Odongo mulala oyo mwanyi mukyoli oba akyaliyo oba yava mu nsi bw'aba akyaliyo musabira kuwangala ate bw'aba yava mu nsi era nsaba gye bamugalamiza awangala emirembe era ate akomewo baba bamugalamiza abayijja gano aveyo boogere eyali bayijja kale eyo yamukama kati nzira kuwafande basiya kakati tudda wano kati tulina ate okuddamu okunoonya emmere emmere yakunoonya tugirona ku division eggulu kati mulina kanyaga bukanyazi tojja kulinnya mmotoka tuyita mwambuusi paka kannaga nti abasajja bano baali basiru bonga bo tebalina babazi balungi kubanga ffe twaviirangako wamwe naga bwe tuba tuddayo tumaze okunemera nawe tulinyirawo awo awaawula abamadi n'abakyolo kati singa abasajja bano nabo baakikola ne baddako emabega mayiro nga emu oba ssatu ne batali badde mayiro ne bookola kambusi k'abantu 10 emmotoka tulina 2 kuba twagira kuba tulinga ebinyira bwe tuti tuweze kubaala pigi emu n'omanyi awo kubanga bookola ki naye ffe batumeekira wali aduuyi wala wali kiriya kati era bala tuba tuva eno bekikola kakati tutuuka atyaka twasanga batufumbire ku mmere tumala okulya n'abava 28 aye bo twabasooka mu 28 kuba lumu batusooka lumu tubakola ki nga tosobola kuva bibya n'ogenda ekumukuna emmere mulina kweyungayunga mwenna n'owaatyaka n'owepabo temunyona mmere ate wepabo kumpi okutuuka eggulu awo yitawa sya aduuya abakuba ate yatukubanga ngatukoya pulani ambusi pulani ambusi abamu babeera sayidi alenga bamayiro ngemu bali ku mukono guno oba kalina obutawera ate bali badde ku mukono guli kale bwe mugwa mu mwanduki mwambusi kale bwoli esayidi eriva mulina mutunula ki kati oba okyalumira te sayidi batemyeko ebyo nga teri kuva mu lugongo yakya pulani ambusi baatukubanga naye Mukama atuyamba baatukubanga kyekituufu tetwafanga nnyo era nga tufiisa kubanga nti jjukira sayidi zonna zirina okufiisa ate abo twabakubanga tulina obbakuba jjukira okuddamu ate okusimbula mulina kusooka mubakube mukyajinga mbuse nobafukuza nobusigale akale ate obayiza obayiza obumayiro ng'emu ate mudda mugigwamu kale ate baabanga abagezi nga bayinza okubatega kambuusa akasooka ne kaba
bayekera bayera busiba sirikali feva sirikali akaba bayekera nga 10 aga oba 3 ekaba kuba nega sebo litta kito akali maizo kubala maze sawa nga 3 kati bakendeeza ku masasi ge mulina n'ennamba eno bana baba kubera babatta kituufu kati ateje muddako ngeringa mu mayiro ngezi kati baba kuba nenga yatupambana taka guluka ate tutambula ennaku ezi kati gwali nya motoka gomanyi amotoka isogalamu omuntu wako omuva yeka badeba ebiseera ebyo muba mutambula mu gardens mukola muti kati mukutambula wano mutambula bwe muti mama mutambula mu musuululu mwenna temubeera wamu bwe muti mwegabagaba ogeza kati omuva ayimirira wano mayimiryanga wali kale kati tuddanga mu mita tuyinza okubala mita nga 6 nga zo mu mita bazimanyi naye ate wano mu kutambula n'omusirikale ye muntu bakoowa n'abamu ne batandika okutuka n'abamu n'abiva nako nga yafa kutambula buki obukoowu buno kubanga ti olwotambula ebimayiro nga 10 ekigwamu ate bunaku atambula ate tatudda kakati kale ate gwe mwe bakamanda mutuuka ekiseera ne musiba abakulembedde ne mutandika kuyita bano bakoleki naye mukubasiba tosala nga oyimiridde piga maki kubanga musirikale seba alina okukola piga maki kale ate n'ogatta bano omala okubagatta ate n'okola ki kale jjukira kamanda otambula ogenda ate otambula okola ki ogenda mu maaso dde emabega ogenda mu maaso dde emabega kati temulina kati ate emmotoka eno mulina ogizigaadinga zo nga zo kulina okubaako abali mu maaso era mu siteepu ezo ze mwaleseewo temulina kusemberera mmotoka eno sibasobola ogikuba ekikompola kale ate bagikuba ekikompola ate n'amala okubivuga naye temulina gibeera wala nnyo 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 abazivuganga baalinanga omutima kwekwesaddaaka omutima emmotoka ewulikika n'owulikika iyo teriko kwekweka kakati emmotoka eri wano waliwo mu maaso naye ate waali era ayita mufungwa balabala Saalongo ndeeta njagala va ku mbuuzi essebo nsembeza kakati wano nze tutuuka awo olwotera okutuuka erakyo wali eddwaliro ebiseera ebyo amagye tetwalina ddwaliro lyaffe ng'ojjekomera ebitabo byange e Kampala kubaffe ebyaffe byalinga byeri engulu eri mu First Division kati bwe twavanga epapa tutambulamu atuga nti aduyi aweddeyo nga tulinnya ki emmotoka kaziko naye aduyi ndoza yali mugezi yayongerako mayiro ng'emu mu maaso kati ffe tulinnye ezo nali mu Isuzu Isuzu yalina akabokisi mu maaso we nali ntudde era nze nali mu kubiwanditanka nali saagiri naye nga antawa zange nzikola ki kati emu eri wano endala eri wano entaddeko ni mu kabokisi wano n'omwana yalina era emugi yali ku ttama lya Isuzu n'omala esali kakati n'abalala nga bakoze eki kati bagenda naye tebagikuba kikompola kati mu kuwandagaza amasasi wano emmotoka bagikuba omupiira kati ate ejjukira tolina kubuukako lwekyakola ki ekyatagala eyinza okugwira kati okulaba awo ndi kati eringa ezzo eno kati mukubuuka ngenda kuba ekifuba kifunvu emuntu naye ate ejjukira tolina okubuuka antala leero zeegendereza waba oba ogiteekako ogijjamu fyuzi oyo bannange tabanga omwenge gumu ate anitanka eyo bw'oba nayo olina okuba nga oli mwegendereza nti ebaamu kafyuzi era abamu abaana baazikuba nga bano abajega ng'erimu fyuzi neevaako neegwawo olina okugyamu kafyuzi eringa guluneeti tetutasobo kati tejula ate singa ogw'obubi esobola okwatika kati wanno jukira obala byonna ate emmotoka bagikubye ate oli mwambuzi kati mukubuuka wano ngenda kuba ekifuba kati ate nabo mukukuba kati bakasuka guluneeti kati wali oluguudo terwali waggulu nnyo naye nga bw'ogwa bwoti wansi ono ali mwambuzi takulaba ate naawe era omukuba olina okubala oguddemuko wansi ate yali waggulu kati tomulaba ate ebiteete kati bakasuka guluneeti kati okukasuka guluneeti nze omukono guno saabulya nti bankubye naye nawuliranga amazzi agayiika go nga go naye nga n'ekifuba nalumye naye nga si ennyo kati ate
tugenda jukati bwokwate mwambu soida ate kusoka kupakwa kuma masasi olio kusooka alefa bakala twaine ate ekizibu jukati ate mugude mwambu soida okulaba abasirikale bade kumulika bavuddeko bonga bo ate eroba gabanyizo otyawo ngabbo kati tekwali mwana yakuba kati wadde wakuba mama sasa bakuba muko kati nze nali ntegeera nenga wanatuka ekiseera nenziira basikyasobola kuva wansi naye nga ntegeera kati ate afande yali osi agamba mujjeko emuntu naye nga ntegeera buki agamba mujjeko emuntu kali nga naadui tumukubye ne baali bali twabakuba naye batukubakubamu awo kale wanno ugamba nti tubakyajinga kati angamba mujjeko emuntu naye nze ate mu katundu awo nafunamu engeri y'okuwungamu wano katono nawungamukko kyekyamazima kubanga nti bwali budde bwa misana nga n'akasana kaaka naye nalabanga ateega bbulu olabyetooloola nalabanga bakuba naffe tukola ki nga tukuba naye nga ndabanga naye nga teguno okuyanga abanywa k'amazzi kumbe bagubye bagukuba tebakuba kyasi naye fulaga amerikale mufulaga mukuba emisuwa gyakutuka kati kagufuuwa nnyo kuba gwafa ne ku uniform konna konna twalina uniform ebiseera twalina bukanvasi twalina bukanvasi babujjawa bwali kati omu bategambade boots oyambala buki twafunye okoboko kati tunabwetika ndaba musaayi linga ndaba ekiwundu nga ate kalingera okulaba ate ndaba bbulu esasi gavuga eri mukuba naye bakola ki tugeyawo enfunfu awo enfumbuka baali abo bagakubamu ekifunvu awo yabaali bakuba mu busubi kyekyo nga baitake kati ndaba eri gyegava eri ndabaga bubbulu obukola ki baga mumujjeko emuntu naye mugamba mujjeko emuntu ndawulira kati abaana bangwira tebanyweza bati bagikola akapeesa kavuddeyo kati banteeka ate bwansaawo tutandike nga ninga alaba kamunguluze bwendi kati awo bamala bakyajinga batuluto tebaali bamaanyi nnyo erakono kati bantwala mu ddwaliro erakyo naye nga ntegeera naye nga muno kati abasawo bakola ogwabwe naye nga ate wali erakyo amagye ge gatukuuma eri abasiviliani oba likyaliyo simanyi kati naye ti ffe mu kaseera ako temwalingamu kwesosola bakazi oli kyali twemulani n'akatandake naye bano ababakuuma naye akatulya bulungi esiyaga twalyaga bubi akawunga kawunga bwekajja bulungi nnyo kati abasawo bano namalawo wikisi zaali 3 kifuba na mukono naye nze singa gwali mukono gwokka nali nyinza okusaba mu nnaku 4 ne bansiibwe naye ng'ate ebuzibu eggumba nga bwoba nga agugiraba oti bagusibye naye ng'olyanga omuntu akona ku ggumba n'akayondo bwati naye nti twali twayiga olulimi lweri kati nga bano omusawo bwajja ne boogera ebyabwe n'amatawo gaabwe ago n'akwatako bwati ng'ennimi oziwulira kubanga abasinga baali nga bakyoli n'abalango n'abamadibeeri kati ate ng'olulango tetulumanyi n'olutyo tetulumanyi naye ng'okusinga tumanyi lumadi olulinga luno lwali luzibu litwagenda eti lwavemu okumanya kati awo nno we nabulya mazeewo ewiikisi 2 kati awo nakumala wiisi 2 bano bagenda ku division kuba bandekaawo ne bagenda kati nawe nomala kumala gwe bakuba ekisambi naye yaliwo naye lyayita mu nnyama kakati bagenda bakomawo enkeera era bajja ne bannambula baba ne bannangamba nti emuntu lyesa eggulu naye nga ekinnuma amagye gange tulyange ennuma ate ezo abasirikale nabanga nabo nga tuli ekintu eki mu kiseera ekyo wali okolanga nali palatuni saagenti naye ng'olumu nkolanga palatuni kamanda andi bano okolanga palatuni kamanda bwabeerawo operation bakama baffe bano baafuna obuseera kazibu ne batya tebaali batiitizi naye waliwo akaseera kaatuuka nga bamugenda ku operation omusajja kirama nga muzibu nga tukubagana nabo ne mwambusi mwonna mwonna kirama oyo yalimu engeri yenzibuzibu oba yalimu bajjajja bano ng'omutunuzaamu bwoti ekyasi wali nga tekimukwata naye nga mukubagana akamaanyi gagale mubakuba kati era tukoba babadde alina makulu oba kagezo oba 9 n'asigala nga 6 kati niye mu kusituka
yula kyongozi w'okamaningira eddoboozi livaayo kati ng'asuka ne pisito ye n'ayibira bulungi nnyo nammwe abali wano muteekize kava mulalo kamukuba n'asooka adoonya kamaani bali n'amukubba ekyaso se mulundi gumu kati bakama baffe baatya ku mbeera eyo era naye singa lwakuba nti pisito ebamu amasasi matono ng'asobola okuba asika bonna n'abakola ki n'abamalawo kayise naye ebya mukama bino oba obirina ni musajja wa nnono ti naye mukama yasinga mu byonna kati sekyalwanga bakama baffe batya naye nga nagamba nti ntidde kati ngatuukako ogamba nti oba kunona mmere oba opalesoli abafaanidde mulwadde kale kati omuntu omulwadde ate ogenda mutwala kifuba kati juka yagamba afaanidde mulwadde ye palatuni kamanda kati ate gwe palatuni saagenti olina okuteekinga ova wali waabadde mu kifo kye kati ate gwe nawe kobasikopolo bo bano shaapu kubanga olina kuleba kopolo basatu eba pulayiveti basatu busirisoni kati ate nesinya pulayiveti kakati ate kuliko okubako kopolo madde mu kifo kyo wano kati mukamani ngambaki amagi naye nga waali mulabu kati ate gyolabongenze koyi ate yesaameja tagaya kuya palatuni kamanda era tagaya kumanira koyi kakati nga byonna tubikola ne kufuulire twabikolanga bwe tutyo naye ng'ogenda okudda nga afaade kulamu so ogwa wano kati nze wano kyekiddirira bakutute mu ddwaliro bannange bakomawo bamaze okunona emmere omusirikale ono bw'afomala asigala agenda mu maaso kituufu kati baŋŋamba nti etuzzeeyo kati kuddayo nga mutuyesa eggulu kati divisioni yaffe fe twali emmoyo 27 ebataliyo endala naye nga divisioni Saalongo njagala ofunze obudde olwedde kati bugenze kakati ntuuka awo kati wiikisi 2 tugenda mu yokusatu ze wamala awo mu ddwaliro kati zeyo ku divisioni era omukono baali baagala gusalako naye nga ate nze pulira ndi bulabu baayogera mu lulimi lwabwe abasawo ng'obawulira nimanya ennimi bajja lwammaande bagala tubatema n'amagulu tebalina budde era se bonna bebatema nti baali basobola kubona kati nze bagenda okudda ku lwose mugamba dokita nze ndi bulamu naye badokita balinga basiviliani tegaali magye kati bagala ndi mulamu naye mu kifuba kyo kikola bansiba ebintu byabwe kati nzira ku division wikisisa nebbaluwa zeddwaliro mbeera onsangawo abaana owona okutema omukono tebagutema naye navayo nga gudduba eguba deka ngali kati gwawona weegumye oli mulamu kati gwawona ssebo era akuba tusikola byabaali ate ekifuba kidali kyali ekizibu kakati nzira ku division onsangawo abaana basatu omu bali bamita kiwo nakiyingi nakityange kakati banga nti ati naffe baatukola twakola kati tulina emmotoka ezituzeeko ewaffe mu bataliya lyaffe ate juga emmotoka ezijja olusi mwezi omulundi tosobola kugendayo oyitawa kati tulina kulina emmotoka egoze mu konvoyi ezo kuba n'abasuuzi baatulinda abagenda etyaka abagenda eri batubaleko omwezi kinaana ekigwamu kati nga naye ate emmotoka zigenda kujja mu mwezi nga ate mugenzi okujja ng'ate zemaze banga lwe twasemayo okugenda okibalya mwezi nga naye ate lwaki sisabe ekibala nangende wa divisioni kamanda twaye nga mu ofiisi abeeramu buli kumakya tukawo nfunga omugulu gwange nga jamba afaanyi ankuba naye embalo zange niraba nazo omumu nikuba nga ayisaamu ozimulaga teekaawo ku mmeeza tomukwasa mu ngalo naye lwe ofunza omugugu kati oba asomyemu oba alabamu bulabi ye yakolaki yamanya nkalinga afaane nti mbadde nsaba siteesa nsaba buki naye w'omukulu oteesa otya golina kusaba bisaba ngamba afaane nti mbadde nsaba bankuba naye ate bano batanye tennaba kudda ku nona mmere ate tufina ntaba nsabayo ku kibbali ngendeko omukyalo nawe fe nayingira obuyeekera paka kati siyabanga ku bakadde bange teyali muzibu afaane teyankalubira nangamba naye ate olina museere tonaba kufunamu temugamba afaane senesi ensonga fe basiviyani twakabanga ntambula ate nga bakwegayira bwegayirizi nga n'omusirikale otula mu mmotoka ya siviliyani ne banayinki nga n'ebyokulya bagenda bakugulira naye sente tokwata ku ssente bakitugaana ekyo kati yakeera nnyo kumakya ekibbali kati kya nnaku 7 ate ekibbali ekyo olina okuba gy'olaze oba ogenda Kongo
zigende okugwako omusango ngoko oba okomyeyo ku division awo ba mu bataliyani kati ngenda yesa ne Kaluma wali wazibu nnyo tebaatawanya abasirikale era nga nkiri kati ntuuka mu kibuga awo mu paaka empya we wali ng'emmotoka zeewaffe Emitiyana tuuka Emitiyana ate awo nze Busujju tuuka Kawungeezi kati tuuka tekuli bupanda obuuza ntulako kati waliwo abamiritale bala bapatulinga bano abayitaayitamu mu biseera ebyo mbalaba mugira bwene ajja teyansaba kibali alina private kuba teyalinako yadeka naye teyantya lwalanka kubasa ye nali nzirina embulu yange njirina oli mu uniform fuulu fe twalina uniform zaffe ezeengu nga sezeezeemu ng'ogyeko bimasala ine endagi twali tuyina fe twalina uniform ey'engulu kati mugamba naye owange afande Kasijja omumanyi nanga nti mumanyi era uniform yaliko mannya nga kati kaana ako kalinga kuba mwite nange nali kadogo naye nga teyansingako naye nga mulaalulaala awo nanga nti mumanyi onzaabe nanga nti alibanga nti mumanyi nemuga nti afaana nemuga nti nanga musajja muwanvu nemugayi yoyo nemugayi nanga nti ebiseera afande Kasiri yali abeera Muyenga wano e Makindye sijagali yajjawo mu bbanga bwe liti yali lefuna nti kkana ebiseera ebyo Muyenga ye era nakufuna yakkana lwaki gwe wali onoonya oba lwaki gwe wali obuuza nali simubanja ngamba lwaki gwe wali obuuza oba ogambye bwe watuuka mu paaka gwe wabuuza kati okumubuuza afande oyo twalina omukwano nga segwa amagye kubanza ogayingira be baali abantu abakulu ate nga batuyisa bulungi eri gye wasookera eri mu Fedemu kale ate n'ebbanga eryo okuva mu Fedemu paka awo bankubye siddangamu yadde mukubako liiso naye nga tuwulya so yakuli ku mutima saamuyinaako bukyayi ate nga tuwulira nti ali Kampala ate nga n'ebeesikooti be baana bakukyala ewaffe kati nga amanyi bubulire nga singa mbalaba nemwe basimulabye abaana abo bayinza okuntumako ewaabwe kubaffe ne twali bakukyala kiki abasinga nti kati naye nali simubanja naye nga sina kyemwagaza nti oba mpa kino naye ngamba nakaseera waliwo yagwa mu bintu waliwo yati yagwa mu bintu simanyi public house era n'ebiseera ebyo kye nnawulira ye yali avunaanyizibwa okugabayo emifaliso mu Uganda yonna mu magye ate nga n'emifaliso eyo twagifuna kati waliwo nti musajja ali mu bintu nga nti ate kakati ate bwe mba mulabyeko afaano yali simubanja osanga ayinza okumpayo nange kati nga abaana nga ndigenda Muyenga nga nnumba naye nga sigere nti oba njagala tuukayo ate nga simubanja tuukayo ono genda mbuuza tebyaliko bya boodabooda naye nga wanamutuira ate wootuuka ebiseera bwe batwagala genda wali nga nze ne Muyenga ng'ogyeko okumanya nti gundi mukama waffe enkwanga ono omusajja yali yeyagaliza abayagala ebyabaavu kakati tuukawo awo abaana tusanga omwana kugera nga tiwe kati nga tuwa omusajja yali mu uniform nemuli ebiseera ebisinga abatwala tebakkiriza kutuuka agamba nja kukulagawo bulazi omwana musiviyani yatuukawo nagamba waabwe naye nga ate ovaako kukuba kalino ekyama ewe eriko kakolansi naye nga se wawanvu nnyo katini nnyo yatuuka bulungi ate nga abaana mwana gakulotera kumbuza bibuuzo nsanyukira biki banga baatukuba kubanga ffe kyetwabeeranga engulu eyo naye nga ne munna ali e Kampala bwatuwaya kati twawula naye mu divino buli mumulabako bwebityo era ng'okufuna munno ogenda wa siginoola n'akapapula n'omugaa kakati nti ina omuntu bwati ne bwati mukama nga kulyatali mu 27 oba luddawa asindika message eri siginoola muno naye ate siginoola oli wademba butaga nti guli oba ali bwati ne bwati kati tuukawo Kawungeezi kati bangamba waali asirika kati Kawungeezi ng'akomawo ekiseera yalina ka cross country ka benzi kati ng'abaana bangamba afaana akomyewo naye era omukulu tomala gamugendamu vooti agasijja kugendayo nga nze nsirika era omwana Golooba yafa mu boys quarter bwe twasula olwo ebiseera ebyo
Miyodi bamita miyodi ya muvuga bakyali leki amanyi gyali naye nga ne Wagaba ono amanyi okuvuga ate omwana we Wagaba lwakuba Kasirye yamutuulira fe mu kufuluma ku training yafuluma Lance Corporal naye nagenda okudda era nga Lance Corporal ndi sergeant ate sayina sergeant mu kaseera ako nali lieutenant kubanga yasomebwa sinze nagiwa fe tuwewala era singa tebagati omuseera girembera soli yali akyali Lance Corporal gwe nga bakusoma dda nga ku training mu kufuluma Wagaba yafuluma Lance Corporal nga nze ndi private n'atagala ku escort era ngenda okudda nga Lance Corporal ku ddaaliiri ate nga nze singa tebazitwala ebbiri nandize ndi lieutenant nga nkubya ssabo era naabwe essabo yali mu kabaawe ate era nga sisanyi nagirwamu kuba President Museveni okuwaama nali corporal ate nga eyange ngikolerera sirabwa naye nga ngikola ki era neeyo bampanga atodo neyafaana ekwaga kuba ye yafuna captain olwo tuyayokwapira kakati emboozi tubana nyingi ate obudde bwati kakati obudde buwungeera ali mu kuwungeera wano sisobola genda wa mukulu omukulu abeera muki aba mukulu tosobola gendayo nendeekera bukya kati enkeera wano mu kukya wano yo abasajja bokenda kuzookuka mubeeraawo muzukusezukuse muswamaswaba ate omukulu yakusooka ebweru kakati Afande Kasirye ono yali muntu wakasigala nnyo ye nga ye kati sigala yamuggwako ate ne beesikoti banywa sigala kati yali mu kakalina kalina eri yali yamwaliro gumu kati adda mu kadirisa naye no mu kisenge ki kati mu beesikoti eno alabayo kati mu kulingiza bwati kuba no beesikoti abaite bamwesigala andaba ani oyo mukagula kali eri lage bulaba yagudoboyo ani oyo kati nange saalida apite kanange nenyambuka kati bukya ku makya wali asaba kasigala andabe ani oyo anengira naye teyampita kati nange naye nga ntegedde kati nange ngenda muntu yange ngirina yunifoomu yange ekibali kyange kiri mu nsawo wano nezeddwayo kati ntuuka kati mu kutuuka nfunga omugulu naye mu nnyumba lwe bw'oyingira olina okweggula naye ng'ali mu kisenge ero naye ng'ali mu kuyingira maapu oba ogikolaki naye ng'ate naye yandaba nga njijja era namwe sirina buzibu naye nga ntegedde kati ntuuka bulungi nnyo tuuka nfunga omugulu gikuba tulina ffe enkola yaffe mu magye bw'obanga nkuzalawa saluti eno simanga n'ennaku zino baba abamu bwe bakikola naye ffe twakikolaba si kuba eno bwe ntuuka neva omugulu nkuba ki eno ekyoza nti oli wansi wange si kuba eno gikola ki nkuba eno kakati gwe bw'obanga obimanyi ne weeyiya kituufu yadde akubidde saluti naye ekyamazima akola ki anzalaye oba tuzalaye kakati era Afande kyeyagamba ti Afande Muhoozi jeno ate gwe oyingidde nze yagamba tayinza mukubira tekwali kumuzala kubanga nanka teba yiyo nanka yaggwanga naye nga ate nze ndi siniya kati ne baba amukubira esaluti amukubira eno tatuuka eno akoba ki ezimu zituukawa bw'omalayo eno ng'oli mukama wange oli waggulu wange naye bwe nkuba eno nedda ssebo kakati sigenda wala bulijjo zimanyi nti bwe biri saluti muziko ebyo mwaziyigirawo ezo zabayeekera zaggwanga ze musoma kyetwogera lwakuba bakama baffe tebaagala kwogera nti ate oba omuvuzi Muzeeyi Museveni akuba eriwa nti lumulaba ng'akuba nisi ndaba ye kati Afande Museveni ate yiye ndaba etunula kati Afande Museveni ne bwaba agitunuza bw'ati tamalaayo eno waki yagikomya wano tewali ali waggulu we ku basirikale yali waggulu kabeere bafande sale oli ye mukama waffe ate oba mukama waffe takyetaddeemu buki akikoleredde yazimba ekintu kye ate nga mukulu kati osobola kuddira ate omuntu oyo ate omukulu ate ye omukubira eno naye ate kati essaawa zino soogedde bubi kati nze Afande Kulayi ye mwogezi w'amagye sigalo bakyaliyo era afa kati bwe tulaba nti nawummula
era bwe musaba mufungira omugu naye sisobola mukubira saluti tetuminaako lutalo anti ye mwogezi era yalugamba banne tumwagala anti uya mukulu Kisubi Fred Enanga poliisi kale nze Fred Enanga nja mwogerako nga nziziza omusango gw'ekisibiyani sikyali musirikale naye n'ennamba y'amagye njikola ki kati afande Kulayije simulinaako lutalo ate mukulu mukama wange naye essaawa zino nze sisobola mufungira omugu kubanga ya brigade yaseyiye yaggwanga naye sisobola mukubira saluti yemalayo nedda ssebo bwe nfunga omugu nkubeeni nga balemu uniform kayitona ne banyambala civilian sikuba saluti bwe nfunga omugu nsitukamu buki ate nawe manga nsitukamu era nsitukamu katondo naye wali nga nyina katopi kavayo buki simuzala walanga seyesi nedda tujjayo ekintu mu bulambuluku nze ndi siniya sebo nze ndi ate naye kati oyo ate mpozi biba bibiri ate kakati ate oyo afande oyo muganda wange oyo muki ate ye agenda okuzaalibwa afande Museveni okumuzaala katuli mulengi yemu nemusingako emyaka ng'esatu kati ate wetuva mu byafaadi ate oyo muto wange bw'omusanga ng'oli mu uniform naye ng'ali mu combat era naye njikubeeni njikola ki mazalawo nedda se mazalawo nze ndi siniya sebo nze ndi ki bigobererwa ebyo mu maze kakati afande Kulayije oba mwe mu byetandikira alina okugobererwa mukulu Kisubi n'eggwanga lyonna kakati olunaku olwaleero afande Kulayije teyafuna mu kutandika okubeera jeno kange kubanga kimugerezaako tetumuwalampa era tumwagala ti okufuna eya jeno teyasooka kubeera ku lutu bwe yamala obwa ku lutu oba yafuna ofisa kadeeti ye oba kituufu okuba n'eddiguli amagye bwe twagajja mu nsiko baali galina okudda ku levu yasoma era kituufu nnyo twatuna kitwasoma ate olina okulunaba kaakati talina nnamba ya private kati ennamba ye bwemenya yange 21 eyiye yenkana n'eyange oyo alimu nange ndi mu mitwalo nze 21 emitwalo 2 mu 9 kati naye amenye eyiye tali mu mitwalo nga 3 oba 5 sijereze ateze ennamba simanye baziteekako kuno nedda ssebo njinoonyeeko ennamba y'afande Kulayije simanyi bali bateekako ennaku ziro eyeze eyange yiye ate kati ey'ofisa ati kati naye abeera ofisa naye teyava mu training ofisa naye yafuna eya private ajja agibuulira eggwanga eba yenkana n'eyange ssebo ate eze yennamba eyo teyali ya sergeant kale ate bwe tudda mu ya FEDEM 3637 kati twalaba nti ate ekyanga ekyadda Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school.